omwaka guno nga 13 Kafumula Mpawu bene nyini nsi eno agenda kuweza emyaka 7 egy'obulamu era amazaalibwa ge gye gimu ku mikolo 3 egy'enkizo gye tujaguza buli mwaka. Ogwo ngasseeko okugulawo olukiiko ate n'okutikkirwa. Ssaabasajja yasiimye nga tujaguza emyaka 7 egy'amazaalibwa ge, omulamwa gube guno, tubeere balamu nga tujjumbira okwegemesa n'okwejjanjabisa endwadde zonna. Tubeere balamu nga tujjumbira okwegemesa n'okwejjanjabisa endwadde zonna. Omulamwa guno nga Ssaalongo Sserwanga bw'ayogedde ow'ekitiibwa era gwa bya bulamu n'emisinde, tube abasaalefu abasajja okutaasa omwana ow'obuwala akawuka ka Mukenenya. Twebaza abantu ba Buganda mwenna n'abantu mu nsi yonna okwagala Kabaka, okwekimemmette, okumutuusiza ku buwanguzi bungi mu myaka egyo n'okumusobozesa okutuusa obuweereza eri abantu be mu byenjigiriza, mu by'obulamu, mu by'obulimi, obutonde bw'ensi, ennyingiza n'enteekateeka endala nnyingi zonna nga ffenna bwe tuzimanyi, ezisinga tuzenjigiramu n'endala tuziganyulwamu. Nga tujaguza amazaalibwa ag'emyaka 7 egya Ssaabasajja, enteekateeka mu bujjuvu ze zino: Kafumula Mpawu nga 4 2025. Kafumula Mpawu nga 4 ye Apuli nga 4 2025 ku ssaawa 4. Ssaabasajja asiimye ekizimbe ekizimbiddwa ekipya ku St. Peters Bombo Kalule ekibbuddwamu Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II, kijja kuggulwawo ng'ebimu ku bijaguzo ebya kuweza emyaka 7 egy'amazaalibwa ga Beene. Essomero lya St. Peter Bombo Kalule, essomero eryo lya omwami wa Kabaka Kangaawo Omulangira Ronald Mulondo, naye ekikulu Kangaawo essomero eryo lyamuweebwa leediyo ya Ssaabasajja ng'alitandika bwe yawangula omuzira mu bazira. Yenyigidde mu byenjigiriza, essomero likuze nnyo, yasaba Ssaabasajja n'asiima. Kizimbe gaggadde kinene nnyo, mujja kiraba mu bifaananyi, kibbulwemu Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II era kijja kuggulwawo nga 4 Kafumula Mpawu ku ssaawa 4. Ekyokubiri, Kafumula Mpawu nga 5 embuga zonna ez'amasaza 18 n'ez'amagombolola 175 wagenda kubeerawo ebyoto. Ebyoto nga bitandika essaawa 10 ez'akawungeezi. Ng'ebyoto bino bigenda kuba nga biri mu kuyigiriza abavubuka wamu n'abantu bonna aba Ssaabasajja abanaabaayo ku bulwadde bwa Mukenenya, okugema omusujja gw'ensiri n'endwadde endala. Wajja kubaawo emisomo ku kukuuma obutonde bw'ensi ku mbuga zino ku lunaku lwe lumu. Era Minisita w'obutonde bw'ensi, amazzi n'ekikula ky'abantu, Minisita w'ebyobulamu ne Minisita wa gavumenti ez'ebitundu bagenda kukwatira wamu
n'abaami ba Ssaabasajja okulaba ng'ensonga enegguka. Twasabye mu mukago tulina ne gavumenti eya wakati, minisitule y'ebyobulamu eya wakati, w'eneeba esobodde etuwe abanaasomesa ku ndwadde zino, naddala okugema omusujja gw'ensiri. Ate ne bannamikago bannaffe bajja kubaayo abalitugala mu byobulamu basomesa kawuka ka mukenenya, obutonde bw'ensi n'ebiringa ebyo. Abaami bonna aba Ssaabasajja bagenda kufuna okulambikibwa ku nteekateeka eno. Ebyoto buli mbuga wajja kubaawo ekyoto ku nsonga zino. Nga 5 Kafuumuula Mpawu okuva ku ssaawa 10 ez'olweggulo, ng'ekimu kujaguza amazaalibwa ga Beene ag'emyaka 7. Kyogeddwa nga 6 Kafuumuula Mpawu wajja kubaawo emisinde mu Lubiri e Mmengo ne ku mbuga zonna mu Bwakabaka, era enteekateeka ejja kubeerangirwa mu maaso awo. Wajja kubaawo abantu we baddukira, wajja kubaawo okulambika abantu bagenda kudduka batya, era mube nga mulindirira ku mikutu gyaffe emitongole okulambikibwa enziruka bw'eneeba, naye nga okudduka okukulu kujja kuba wano mu Lubiri e Mmengo nga 6 Kafuumuula Mpawu ssaawa eza bulijjo ssaawa 12 ez'okumakya nga tutandika. Era Kaggo ne enteekateeka eno ekulirwa Oweekitiibwa Profesa Twaha Kaawaase ng'amyukibwa Oweekitiibwa Ssaalongo Sserwanga n'abalala omuli ne Majestic Brands. Ekyokuna nga 8 Kafuumuula Mpawu Ssaabasajja asiimye erimu ku malwaliro ge agazimbwa 3 erimu liggulwewo nga 8 Kafuumuula Mpawu, ery'e Busimbi ku ssaza Ssingo ku ssaawa 5 ez'enkya. Enteekateeka eno erimu abakwatibwako bonna ng'ekulembeddwa Oweekitiibwa Court Leader, Minisita atwala ensonga eyo, omuwandiisi w'enkalakkalira, Mukwenda n'abalala. Nga mumanyi Ssaabasajja yasiima amalwaliro 3 gazimbwe: Ennyenga, Mukyaggwe, Emukungwe, Emuddu ne Busimbi e Ssingo. Era ery'e Busimbi lyasooka okutandikibwa okuzimbibwa, era enteekateeka Nnamulanda eraga nti lijja kufuukira ddala eddwaliro erijjuvu, naye twatandika ne outpatients, era yo ewedde ozimbwa, era nga 8 Kafuumuula Mpawu ejja kuggulibwawo mu butongole, yegatte ku malwaliro amalala agakola ery'e Kalasa mu Bulemeezi n'ery'ensangi mu Busiro, amalwaliro g'Obwakabaka, amalwaliro Muteesa 2 agakola. Era enteekateeka zigenda mu maaso ne minisitule ya gavumenti eya wakati ate ne district okufuna empapula zonna ezeetaagisa nga tennaggulwawo. Nga 11 Kafuumuula Mpawu, ekyokutaano, ekimu ku bigenda okukolebwa nga tujaguza amazaalibwa ga Beene ag'emyaka 7. Beene asiimye okukwasa abaami b'abamasaza kalakita ezirima nga ziriko n'enkumbi n'ebigenderako, nga 11 Kafuumuula Mpawu ku ssaawa 5 ez'okumakya. Ekifo we zigenda okubaweerwa kijja bategeezebwa mu maaso awo, kubanga olw'okuba zi tractor wakyaliwo okukakasa oba ekifo ky'ekituufu ekisaanidde
enteekateeka ziba zigenda mu maaso ku nteekateeka eno, era amasaza gaweereza abagenda ovuga tractor zino n'ozikanika ne batendekebwa, ate ne galonda n'obukiiko obunaddukanya tractor zino. Ssaabasajja asiimye ng'ajaguza emyaka 7 tractor zino azikwasa abaami. Ekisembayo nga 13 Kafumula Mpawu wajja kubaawo okusaba okwekwebaza okusabira omutanda masinzizo gonna okutandika nga 11 Kafumula Mpawu wajja kubaawo okusaba mu mizikiti gyonna, nga 12 Kafumula Mpawu wajja kubaawo okusaba mu makanisa g'Abadvent, ate nga 13 wabeewo okusaba n'okwebaza mu makanisa ne makereziya mu Buganda mwonna, abakristu, abakristaayo, abaorthodoksi, abalokole mu makanisa gonna mu Buganda. Ekereziya entongole wanaabeera okusaba ejja bategeezebwa mu maaso awo, wanaabeera okusaba nga 13. Tusaba Obuganda okwetegeka obulungi okujjumbira enteekateeka zonna naddala nga ziri eyo gy'owangaalira. Bino byonna Ssaabasajja byasiimye biteeketeekebwe era bikolebwe nga tujjukira amazaalibwa g'emyaka 7. Tosobola kuba nga tolina w'osobola kwenyigira. Oyinza okwenyigirawo ku kimu, ku gyonna, ku 2, n'oggula akajoozi ne kakulema odduke. Ate mu nteekateeka y'oggula obujozi era nga banagirambulula bataddewo nnyo okulaba nga omuntu ayagala okufuna akajoozi takaluubirizibwa. Wajja kubawo ngeri nnyingi nnyo nga bakutuukako oba nga bakakutuusaako. Naye nja kukubiriza abantu ba Buganda mwenna, abantu abaagaliza Buganda ebirungi, abantu ba Uganda n'ensi yonna, ku nnambika eno buli omu afune wanajjira okujaguza emyaka 7. Ate ng'emyaka 7 gye tujaguza gya nsonga y'amaanyi. Mukama atubedde, Ssaabasajja mulamu alamula Obuganda. Kale nno okujaguza kwa nsonga, n'emyaka 7 myaka mingi eri obulamu bw'omuntu mu nsi. Njagala nnyo okwebaza bannaffe nga neeyunga ku ekitiibwa Ssaalongo abatweyungako dda, akulemberwamu ye Airtel ate ne I&M Bank, Nevana, Telefina, CBS, zombi. Tulina n'olupapula lwa Monitor, tulina n'olupapula lwa Bukedde, ne bannaffe abalala ba UNAIDS, Uganda AIDS Commission n'abalala tusuubira bajja tweyungako nga tugenda mu maaso mu nteekateeka eno. Ebyo nno y'enteekateeka mu bujjuvu era etandise okuteekebwa mu nkola okuva n'olwaleero. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Ayi Katonda kuuma Ssaabasajja Kabaka.